n'okunyweza enkola ey'amateeka agafulumizibwa omukulembeze w'eggwanga ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omukaaga 2021 okuyambako okukendeeza ekirwadde kino ekya ssenyiga omukambwe okunaabuuka mu ggwanga lyaffe. Ebiragiro ebikakali ebyafulumizibwa birina akakwate mu kuyimiriza okutambula naddala entambula ey'olukale n'abo abalina emmoroka ez'obwannannyini ne ppikipiki, enkuŋŋaana ez'olukale n'enkuŋŋaana ez'abantu abawerako abatalina bizinesi eziri essential oba ezirina omugaso n'akakwate eri abantu mu kiseera kino, ne business complex nga Kikuubo ne shopping mall ezimu ezaggalwa, n'ekiragiro ekisaba abantu okwekuumira mu maka gaabwe, okwambala obukookolo n'ebirala. Olunaku lwa leero tuwezezza ennaku 3 ku muggalo omupya ogw'ennaku 42 era tubuzaayo ennaku 39 okumaliriza omuggalo gw'omulundi guno. Naye nga mu wiiki eno gye tukubye emabega wakati w'ennaku 14 paka 19 ennaku 5 zokka abantu 722 be baafuna ekirwadde ekya COVID, ate abantu 21 be baafiira mu kiseera ekyo okwetooloola eggwanga. Naye nga tulina okukoma okweyongera okulaba abantu abafa olw'ekirwadde kino ekya ssenyiga omukambwe, ate kye tusobola okwewala n'okwekuuma nga twekuumye kubanga tugoberedde enkola eyatondwawo. Kya mukisa mubi nti wakati w'ekirwadde kino tulina abantu baffe abamu bannabyabufuzi naddala abatandise okugenda ate mu butale ne mu bibuga okutandika okukunga abantu abali wansi w'omuggalo naddala abasuubuzi mu shopping malls zino, mu Kikuubo, wali ewa Kiseke, Makindi ne mu bitundu eby'e Masaka, nga babalagira nti ddembe lyabwe n'okugenda mu maaso okuggulawo amaduuka. Era abamu ku bo babadde batandise okubeera n'enteekateeka ez'okwagala okwekalakaasa, naye nga w'otunuulira ekirwadde kino engeri ku sipiidi gwe kitambulira n'abantu abafudde, olabira ddala nti si kya bwenkanya bannabyabufuzi okukozesa ekiseera kino kye tulimu ate okubuzaabuza abasuubuzi n'abantu aba bulijjo okuvaayo okwekalakaasa. Kubanga buli lw'onyoomoola enteekateeka zino eziriwo kigenda kuviirako bannayuganda era okweyongera okufuna ekirwadde kino okugenda ku ndiri n'abamu okufiirwa obulamu bwabwe. Kubanga bw'otunuulira wakati mu basuubuzi, mu babbooda, mu b'amawulire, eno mu security, genda mu maaso mu bakozi ne mu bannabyabufuzi, buli kitongole kyonna mu Uganda kifiiriddwa omuntu ku kirwadde kino ekya COVID. Kino kiba kitegeeza nti ekirwadde kino mu butuufu gye kiri ate kiri mu kukosa abantu bangi. So abali amabega w'enteekateeka zino ez'okukumaakuma mu bantu omuliro, twagala okubategeeza nti etteeka erya Public Health Order wakati wa Minisitule y'ebyobulamu lyayimiriza enteekateeka zonna ez'okwekalakaasa. Kya mukisa mulungi nti abagezaako okukumaakuma mu bannayuganda n'abasuubuzi omuliro beeyiwe mu nguudo basobole okwekalakaasa olw'amaduuka gaabwe. Olwedde twabategedde era abakomanda baffe tubategeezezza nti balina okukozesa obusobozi bwonna wansi w'amateeka
okulaba nti abali emabega w'ekikolwa kino bakwatibwa ate basobole okuvunaanibwa. So buli anaagezaako okuggyayo omutwe nti agenda kujjayo ekalakaase mu enkola esobola okuviirako ate ekirwadde okweyongera mu ggwanga ne mu kibuga wakati wano, oyo naye tujja mugombamu obwala. Mu wiiki eno etukubye emabega abantu 857 be baakwatibwa oluvannyuma lw'obutagoberera amateeka ga lockdown ne kafyu mu bitundu ebyetoolodde eggwanga. Emmotoka eziwerera ddala 600 ze zaaboyebwa ze twasobola okubowa nga zino nazo tezigoberera nkola ebiragiro by'omuggalo ne kafyu, era tewali gye twata. 493 zaateebwa oluvannyuma lw'okusasula fayini mu bank, era tukyabuza emmotoka 107 bannannyinizo tebannaba kusasula fayini eya EPS. Piki eziwerera ddala 2762 ze twasobola okukwata nga tezigoberera biragiro by'omuggalo. Mu zino 2403 zaaweebwa fayini ne bazisasula mu bank. Tusigaza piki 332 eziri mu police stations ez'enjawulo. Ku nkya ya leero tulina abantu bangi be twataataganyizza, abavuzi b'emmotoka, abali ku piki n'abali ku bigere, ng'olaba nti bagezaako era okuteekawo obusongasonga, naye ng'obumu ku bwo babadde bunafu, naye ng'olaba omuntu ayagala kutuula waka era ayagala abeere ng'ataayaaya mu kibuga ate nga tuli wakati mu muggalo. So mu zino ennaku 39 era yenkola gye tugenda okukola buli nkya, buli lunaku, buli lwaggulo, buli kiro tugenda kweyongera okuyimiriza abantu abatambuza ebigere, abali ku piki, abali mu mmoroka, nga tusaba batunnyonnyole kiki ekibafulumya ebweru entakera. Tubadde tuzze twegayirira abantu ba bulijjo, naye kati okwegayirira nti ogoberera ebiragiro kugenda kukoma, tusobole okukozesa eryanyi eririwo okulaba nti bino ebiragiro bino bigobererwa. Era abakomanda abali ku checkpoints ez'enjawulo baweereddwa engeri gye basobola okukebera ku barcode obuli ku buli sitiika egenda okufulumizibwa olwaleero. Sitiika eyo eba esobola okulaba. So bano abajingirira wansi ku Nasa Road bu sitiika, eyo barcode yaabwe ejja kuba tesobola kusomebwa era agiyina ajja kutunnyonnyola wa gye yagijje. So bino byonna emmotoka obutatambula, booda, pikipiki, biki byonna ebyo tugenda kusigala nga tubigoberera nga byonna bwe byafulumizibwa, naye nga mu ngeri emu twagala n'okuwabula banna security nti newankubadde tugwa mu ttuluba eri abo ab'omugaso mu ggwanga mu kiseera kino, tulina abasirikale kinoomu ziwuufu be tuteebereza nti bajja kukozesa bubi emmotoka zaabwe. Ekiragiro kikakali ekyaweereddwa bakomanda bonna ne ba alert squad. So gwe omusirikale yenna ali eyo, enkola ey'okutwala jaketi n'ogiteeka mu mmoroka nga toli ku mulimu kiyina okukoma, ojja kukwatibwa ate naawe ovunaanibwe, kubanga ffe tulina okukulembera mu kulaga ekifaananyi ekirungi. Obuzibu abantu abalala babadde basinga okufuna babadde mu abo ababa bafiiriddwa ab'eŋŋanda, nti akakiiko akateekebwawo aka Interagency Task Force akakulemberwa Major General Soke awamu ne Dr. Musenero balina enkolagana ne ba RDCs ne ba DPCs okulaba nti
abo abafiiriddwa abantu baabwe bagoberera ekiragiro ekyateekebwawo ekyobutasukka bantu 20 oba abantu aba famire abatonotono okuba nti be babeerawo mu kuziika. So ekyo abantu baffe balina okuyitira mu ba RDCs ne ba DPCs naye nga basooka kufuna kakwate n'akabondo kano aka Interagency Task Force. Bino byonna n'amaanyi gano ge tuteekamu ga kuyamba kukendeeza sipiidi ekirwadde kino gye kisaasaaniramu mu ggwanga. Twongeddemu amaanyi mu bu checkpoints obuwerako era tuli beeteefuteefu okulaba nga ku mulundi guno abo abanyoomoola ab'emputtu bakwatibwa mu nkoona. Naye nga mu kusingira ddala essanyu lye tufunyeemu n'essuubi kyekyokuba nti ate bannayuganda bajjumbidde nnyo okwekuuma n'okwewala ekirwadde mu wiiki eno. Bangi bambala obukookolo mu ngeri entuufu, bangi bagezaako okuddayo ewaka ng'obudde bukyali, ne buli obukuukuulu n'amabaala tugenze tulaba nga abantu tebeeyuna mabaala nga bwekyali emabega, naye nga tujja kusigala nga era tugoberera. Ku police stations ez'e16 tugenda kukendeeza ku misango gye tuyingiza. Waliwo buno obusango butonotono, ogundi ampandulidde eddusu simanyi ono akoze kino nakiri. Obusangusanga tujja sigala nga tubulondoola ku masimu ne kukolagana ne ba LC tutunule emisango giri egy'amaanyi egy'ekinnaggomola, okukabasanya, okutta, ebyobutujju, ebyokubbisa, obubbi obwakko n'okweyongerayo mu maaso. So tusaba abantu baffe nti mufune ennamba za poliisi ezibali okumpi, police station ebali okumpi eya OC operations, OC post n'okweyongerayo. Ate tulina n'ennamba ka app ka poliisi aka UPF Mobi app. Ka UPF Mobi wogenda ku Google Play Store osobola okukafuna ne kakuwa ennamba zonna eza poliisi. Osobola n'owaaba omusango ne tusobola okuguyingiza. Twagala abantu baffe tulina ennamba eya toll free gy'osobola okukuba. Ennamba eno eri 0800 300 njiddamu 0800 300 ennamba eyo wogikubako oyingiza osobola okufuna obuyambi. Tulina n'ennamba za UTL 2 07 350 391 njiddamu 07 350